Olga tuina ekizibu nti red carpet kiri buli wamu buli omu agenda red carpet tugenda kumbaga kupata ekyo kyonna tukigata wamu ne tukiyita red carpet. Makeup kigolooza omuntu gwe yandikoze gwe yandigenze naye ku red carpet abantu tebakitegeera bulungi nnyo. So gwe omukugu wa makeup ku red carpet omuntu yandigenze na makeup afanate. Anyway ekyo kale kigenda kubeera a bit mixed kubanga again kijja kudependinga enyambala y'omuntu olugoye lwayambadde kiki kyagezako nti naali high glam bw'aba ayagala kubeera glamorous that day. High glam kwegamba oli najja nayambala ng'ayambadde gown ng'eva kuno kwegamba okitegeera kati kujja kufocus eyo makeup omungi ennyo bajja kutuna makeup ate beerabira olugoye owulidde kati awo wesanga nti no you either tone it down ku face you know, so that abantu balaba olugoye oba bw'oba oyambadde olugoye oli very plain then you bring it on to the face. Okitegeera kati yejo bayita high glam makeup. Abamu bakola ensobi nakola makeup ow'ekiro ng'agenda akoze makeup wa kiro naye ng'ate ng'obudde bulaba misana. Oluusi oli nakola makeup ow'emisana ng'ate yandikoze wa kiro. So oyinza kyogerako ki? Again there's ekyo kyo kiri very controversial because there's kiri nga bugamba omuntu ye nga kugamba nze kino kyekinkolera owulidde naye again mu makeup school batugamba bakuyigiriza etiquette nti makeup again waliwo makeup for certain occasions and events era kati gugo yaja bannange ogenda bobanga ogamba nti ogenda ku mukolo gwa mbaga nti ngina kwambala neutrals oba nudes sigwe mugole ate tujja kwambala mu red ate kwegamba once your color because I've seen somebody just wear red on the bottom lip nentunga tuli kubichiwana ngolide so kati kwegamba ekyo kyo kiri quite confusing simanyi wasobola kinyonyola bulungi nnyo kwange again kiva ku muntu no makeup look a trending kati buli wamu era kati abamu ababadde ndoza ku Met Gala abantu abalaba ku ne balaba celebrities bavuddeyo abamu nga they literally have nothing on their skin but just dewy glowing skin. Achabanayina bakimanyi nti makeup omungi kwe kunyuma oba okunyirira nedda mutwano beera ng'okola ka makeup akasaamu ka makeup akatonotono kubanga onokola makeup omungi tujja kutandika okugamba akasiga yakakubya ati naye wano obeera ng'okoze akantu akatono tulaba nga tukitadde mu maanyi mangi ate bannayuganda mukiyige nabagambe nti tujja kuba tubatwala katono kankwagala nnyo tobaawo essaawa nennyini ebeera ya celebrity cat nabagamba nti mbaleeta abaselebu bammwe bonna ngenda kuba mbaleeta so oga nkyali naawe celebu wange. So bakuzala when is your birthday? 17th of April. Okay. Kala kijo singo kwagala ngeyo bwojambala owulira kubeera makeup artist otandika okubeera color blind kubanga buli color ekulabikira ogikose ekulabikira bulungi naye kati nesanze kubeera nga ndi makeup I've found a love affair for black and white monochromatic jempita monochrome owulidde kubanga black and white ye kyasinze era ndooza nobola mu bifaananyi byedda ebya black and white bikyasinze okunyuma owulidde baba bikuba mu black and white kubanga osobola okweka bintu bingi nnyo osobola kwegamba black and white monochromatic those are my favorite colors. Fashion eri etya ojje Uganda wano tuli bafu nnyo oba tugezaako? Tugezaako sijagamba nti tuli bulungi tuli okay compare tuli bulungi nnyo abaana beefaako bayambala bulungi. Okay, kale waliwo not kopereza nnyo it's just that okumanya ki ekyambalibwa emisana nosanga omuntu ali mu town ngayambadde akagoye kampi nyenyenyenyenyenyenyenye okay which is not bad owulidde kubanga wabanga yakula bulungi nga kyayagala kimukolera naye waliwo nga it's inappropriate owulidde kati mukyala agenda kutuula atya owulidde agenze mu bifo kwegamba ate also wabeerawo ne perception ey'abantu tibakulaba ne bakujajinga by just the way you look the way you poise and the way you dress. So naye nga in general abola bayambala bulungi ndabye abala bayingira nkutunuulidde wena ne ngamba ng'olinga kyakulya wena olinga kyakulya so n'owekyo ekyo kyo mu fashion okay obviously trends ziri different kubanga trends era zibeera set all the time zibeera zikyuka sobola gamba nti waliwo specific trend abanayuganda gye balina okubeerako nabo buli omu alina kimukolera kale. Well,
Okay, kale nze ndi freestyler. Njagala nnyo kati ate bwenayongera okukula nintandika okwagala okwambala very chic clothes. You know, njagala nnyo the way French ladies, they dress very, very chic. Holiday. Ate engoye zabeera timeless. So kati kiba kinkolera ntino nsobola okugula olugoye nendwambala even the next year nendwambala ndikyusamu nemba nga ate nkyali ku mulembe nenga ate nga kiri timeless kikyaliko. Oli muntu wa wigi oba ogendako mu salon ne bakusibakaawo ku nviiri? Well, ntera nnyo okwambala extensions because again it's really very, very easy for me. What is that hairstyle? Again, this is more like it's more like it's an extension or nyongedeko bwongezi just kaveri. Yeah, just not my natural hair. And then those are just in a red carpet. Absolutely. Ate bwe kyagala osobola kikola ne kibeera kinene nnyo no standing out because chikuwa that, you know, that poise and that elegance. So chokudaye kya mu fashion njagala nnyo okubeera very, very chic again. Njagala nnyo okwambala ebintu ebiri very njagala nnyo pants, jumpsuits. Yeah. Otida ku perfume amanyi bakyali tulina okunywa obulungi perfume kijja okozesa? Perfumes ndi very, very choosy as well in the sense that njagala nnyo okukozesa perfumes eziri like oyingira mu kifo n'otambula n'oyitawo omuntu n'amanya nti ogayiseewo erekawo statement. Holiday. Kati era ntera nnyo ogenda nnyo mu zi Tom Fords ezo nengendako Asian Provocateur. I don't know if you've heard of that brand. So again, they do perfumes are very musky, very masculine as well. So zina this scent to it, eri more like wanjitentia Uganda. Then wabera very, very like fresh smells, ziri lemony, ziri like katinga isimiyake. Those type of scents, those ones I would wear during the day. Kubanga, you want to stay fresh and ngunya kwikamangoli chinyonyolentia ngoli fresh. Then ekiro bwe mba ngenda out waliwo njagala sweet smells. Kwikama season everinga nobeera ng'osmellinga sweet obeera ng'olina honey bunny wo. Kakati abakyala akataleka kanga tunatera okumaliriza abakyala kikyobagamba kibalina okubeera nabo ng'abakyala. Kyo kyengenda okugumikiriza nnyo is looking after your skin. Preserve now. You know what? You'll thank me later. Era mbeera ngamba abantu babajja ngamba, oh, your skin looks lovely. What do you use? Magamba vitamin C. Vitamin C. Era mva posting something on Facebook ngamba go slap a bit of vitamin C on your face. Thank me later. Vitamin C era katinga emichungwa giri vitamin C. Lemon vitamin C. It's derived. You can derive it from from lemons, oranges. You can get it from any fruits. You know, if it means even okusala fruit noji rubbing a face yo, yeah. Kubanga ngabo batugamba tino mira vitamin C olime kufuna senyiga bichebyo. It's the same thing. Lisa skin yo. But chita chirisa okulisa. Chanange hawla HK kankoba yotaba. Yes, mochale ku program Kifansalira nange hawla nayenga olwaleero tugenda kuba mbayigiriza ku tugenda kuba tukola fashion, beauty and healthy tips nayenga last week abantu bangi mwajja hawla bu beauty tips wabutusuubiza notabutuwa munanga kadde nayenga olwaleero ko ngenda okutandikira ngenda kubamba wa tips ezigenda kubanga zituyamba okubeera nga tusala embuto zino nene abantu bangi nabawaluli ebintu ebireetera okubeera nga tufuna embuto enene ezo era mwabiraba kakati saino ngenda kubamba twala ku video yako tulina bu video bubiri ka video akasooka ebintu byokozesa mu nyumba enimu n'ebirala ogenda kuba biraba oyinza okuba okola ekyo buli lunaku bantu bangi kyenjagala okuteeka essira kino kimu nti wemukola ekintu obadde n'olubuto luno okumala emyaka 3 gweoyagala onywe enimu eno olunaku lumu enkyo otandike batulimbye tebikola leka nkubulire era nga nkukakasa nti ebintu bino byembaleetera bikolera ddala naye kiweemu obudde sigamba naku 2 nja kuba nkulimbye nga hawla HK njagala okiwe wiiki emu ku 2 ku 3 n'omwezi kisinzira engeri gy'oyagala olubuto olwo lukole ki luggweko ekyo tube nga tukikola si ku mbuto zokka naye buli kintu kyembaleetera ku beauty tips tukiwe ewiiki emu weeks 2 weeks 3 oba mpaka n'omwezi ogenda kuba nga ofuna era nkusuubiza nti ogenda kuba ofuna kyonoonya wano ku program Kifansalira twaza okubeera nga tubayamba
kati kamba tole ku video yo naye ng'eyokubiri oba tolina budde bugenda okomyewo ogende mu kitchen ate otandika okola bwoti osobola ogenda n'okola ka video kano tuziyita push ups oba ogenda kubeera ng'okola buno obuntu ngenda kuba mbukulaga naawe okole ki oyige tiwemba sikoze kiri nsobola okukola kino naye nga buli lunaku bannange tuve mu by'ennaku ebbiri buli lunaku okumala wiiki emu bbiri ssatu era njagala onyumirwe oyige era oganyirwemu.